Vampino. Ogambo cha blood. Ali is a blood. Olikiria. Yesebo. Gwokimanyi. Nange ndi bulungi. So babuze kaba kula kubukedde. Bannanga babukedde TV member bwakedde dda Vampino mwendi mu nfo with the one and mbagala nnyo kuva ku mutima. Omukulu gwe bagana okugenda e Jamaica yagamba sidda Jamaica bansibirayo ntyaya amakomera gaayo. Atugenda kuddayo kubanga tulinayo different business nyingi at least. Nalabayo ebintu ebyokukwataganya waliwo kyali waffe naye ayina ennyumba katunagenda nga tugikeberako. Basically katulinayo wasiri ewaka e Jamaica. Ogenda kuddayo mbadde manyi bwe bakusibirayo n'ogobayo. Kyabanja banja era tulina okuddayo. Si yaabo bokka yaba foreigner kati ffe tulina okubeerayo. Kuse batto mu Uganda buli omu yeepikira munne. Vampino gwe weepikira ani mu batto? Kale ekintu kya batto kikutteyo naye kyadda nnyo buzibu embala the way I know the music. Byatandika dda byadde mu hip hop byadde mu nnyo mbakajjo actually mbakajjo Bajamaika bennyini. Whereby batto eba ne bagamba gundi ajja ku battlinga ali ani n'oli. Naye wano Uganda nze njaga kigaziyaamu. Tuleme kukitunulira nnyo ate nti gundi abattlinga gundi gundi abattlinga gundi. At the end of the day oli yavuddeyo n'essente n'ono n'avuddeyo n'essente ng'ate no mwina abayimbi basuka n'embisatu. Okitegedde tebakoze lunaku olwo. It's better you make a battle gundi obattlinze gundi gundi battlinga gundi. Now battlinga no they make one date. That's what they do with the stings as a Jamaica gye mukikopa. So no bakikola bubi kikopa ze nkubuusa gye kinde bakikopa ekya battle. Yes, they did it kyakola but they missed the key points of it. Good kyakwata hype yakola ya Uganda but there are some key points. But ekyo kyakola ekyabo but instead of having ate kati tulinde ya gundi at the end of the day mwina abayimbi 15 musasudde abayimbi mu mwaka musasuddemu abayimbi 12. How stupid can a whole country be? Okitegedde ayina mukikulirizanga abantu no. Now pick out the other people who want to battle themselves nabo muba highlighting mugambe date eno bebe kulu kamiliyoni gwe ono shiba bagenze ono gundi epasi kwata ono Vampino akwata mwenna tugende ng'ekintu their battles we are watching nga fights with Bella Tyson agenda kwa Noli wabo matches ezitandika eno Eddie Kenzo tumuwe ne abona bone tugamba yojja kujja ne also the other artists work. Don't look at this as stupid people and you're getting the hype finale the battle natogenda kusasulwa. I was happy to be part of the Shiba concert and Cindy but I'm not even getting paid. kusasula Tikati batusasula tuli ku kiri kya battle tunaffe tulwana ntalo z'abantu kitegera. But at the end of the day we are artists fena tutunda nyanya tulina okusasula. So can you multiply more battles ne muzongerako kuli than getting a venue ne mufuna abantu gabawera bangi and you're being so selfish to serve part of that bread nabano kama kikube because at the end of the day kiri ku sente bya battle byandibaayo naye amajja. Two people are walking out with the money and the rest is service providers taking the whole entertainment money. Ngate aba entertainers the whole chivulu nobody's getting paid. Muliwo just muro mutulwane entalo. Ebyo kitu osege sitabyaga. babalwanyisa ntalo zaba. Bamulwana ntalo abayimbi abalala. Yes, and nobody's paying you. But to make it spice it up abantu bangi bakola. Take out gundi kalumbo no. Nenga atandikidde eno. Panchi yono yakamire genda kuyabebe ndache bajubisa kati. But wa mujubisa ekyo mubikule n'ekira wansi saa yepikira Kenzo. Nabo mbateekewo. Tumanya nti oliwo amala kiri n'amala kino ne bakuba kino weba show yafe so okutandika saa 6 ogwemisana bali otukubire ennaku 2 senga lucho lunaku lumu ekintu kyosabye ne bakiteekawo ne bagamba Vampino anti bibala byakulondera muntu ne bakugamba Vampino tugenda kuwa Bafana oba tugenda kuwa King Michael osobola okwata mu kwabo bombi ejogonga linja ate gosaba babiri twagalaga ne okwata ku bebe mwocha ne okwata kamiri mwocha babadde asoneraga no mubuuza nimba mu mixinze mbi nebyamwe bisimanyi kasepiki onatekako Jamila awomugenda kumbabula gobo yagala kibere kitya ndi akwate ku dancehall songs zitugende twekuberaga nange kwate ku dancehall songs enyimira abana Uganda ate cha stage kyo tikimate cha Vampino kirala mu kirala because I'm fully trained, I'm fully equipped for performances on stage. It doesn't matter oba nina hit oba siina kuba hit n'oziteeka ku mugongo n'ozitwala twesanga ku platform
kiri kyanjawulo nnyo the way gyenina okulaga mu music yange gyemuperforming ku stage kuba omuwulira gayipo ga vampino yes bw'osanga ku stage kyanjawulo nnyo nnyo kyewawulidde n'omuyimbi wo ne favorite artist wo ng'akuyimbidde ku stage